omutuuze kitegeeza the citizen atagenda kuba kyeyo sijafaanana Selector William nja kusigalawo wano sijafaanana Kaizi nja kusigalawo wano Kaizi mulalu Kaizi era naye Kaizi aloka n'adduka mu byama n'amawulire kubanga Kaizi bannange Kaizi yonna gy'oli beera yeeyo fumba okufumba si kyangu naddala ng'oli musajja si kyangu. Togera ku nsonga ezisambula mu ggwanga eza Allien Skine. Mpaze muyimbi wa Uganda. Wabadde tumanyi nti simutwalanga muyimbi. Nina ensonga zange mwali nzina engeri gye ndabamu ebintu. Naye ekirungi ekiriwo ndi musanyufu nnyo kyeyakoze Abitex. Allien Skine weebale nnyo taata. Weebale nnyo Abitex yatukutijjisa wano n'atukyawa n'atumanyiramanyira n'atulinnyako weebale okukeera ku makya okutukikolera Abitex ategeere nti n'abayimbi timuli bangu. Ndi musanyufu nze gwolaba. Mbadde ndude ebbanga sijja nkoko naye natumiza enkoko. Abitex oyo twamugamba Allien Skine si mwangu. Abitex n'agamba muve ku mwana omwana yalika ayina ennyimba ezinyuma nemugamba Abitex ennyumba kyezi naye n'abadde ku live n'agamba ebiyimba bye tebinyuma n'agamba okay. Ensi no nzibu era bannaye obudde ekintu kikulu omuntu oba n'obudde olaba ebintu binene bingi ndi musanyufu nnyo Allien Skine tomuddamu wankwakyo nkakyo gyekolere yimbira enkoko zo ziwatugambye nti oyimbira nkoko ayisalutiyo awo twebuuliza lwaki Abitex avayo mu kiseera kino oluvannyuma lw'omwana okuvayo n'agaa sigenda kukola nkwakyo festival era n'ebikira lwaki ateekamu Bobby mu bintu bino abantu abangi tebeebuuza nti Bobby yayingiriddemu wa. Allien Skine yateddemu Bobby Wine si Abitex. Ate Allien Skine nga ye omuntu alina okujjukira nti kyali mulimu contribution ya Bobby Wine. Post ya Bobby Wine yamupostingako yategeeza bintu bingi nnyo. Yagamba n'omwana wa ghetto mwana waffe agwa n'okumuwagira tugende tumuwagire. Post yali nnene nnyo tugize tugaane Allien Skine kyali kati mulimu amaanyi ga Nuupu oba oyagala oba toyagala singa omanyi nti eswaga ly'abantu abakayiga n'okufuna ku busente abakakwata ku bumotoka obupya abakabeera no miliyoni 10 miliyoni 3 miliyoni 10 ku akawunti babeera ne excitement eri abani nga ba president ba federation buno bwakajja okitegeera baba ne excitement eri abani nnyo ngeri awo tutegeerekeka. By the end of the day the Allien Skine mugamba kinyimu kyokka yetegeke December atugamba atayagala kuva mu tusigaze emyezi sena 3 atuvire mu ndonga agende akole ebibye naye gyagenda ogende wali abawagizi ba Nuupu bwe yayimbe yayise enkoko gye bali eyo bamulinze ekyamukola kyenyini TikTok etandise omukuba yekasiro batugava media ffe tuli babi media ffe tukuba abantu basuula tetukuba nyimba zaabwe tuba promotinga bika TikTok tubogerera bubi ka TikTok etandise omuwa omuzigo etandise omusaasaanya omugizigo ekirungi ekiriwo nti nekiwayi ky'abantu kyeyawuddemu waliwo yawagira Allien Skine wali yawagira ekibiina kya Nuupu ate abekibiina kya Nuupu bo tebasonyiwa ajja bawulira. Jacob togera ku Allien ono ng'ayingira music bangi bagamba jidde mu Bobby oli omukadde. Paana yiyo Bobby yalina amagezi naawe. Bobby walirako Bobby ng'avuma bafaani. Golo kirabyeko Bobby yali avuma bayimbi banne nga bagamba nze president wa ghetto tavuma ngo bafaani bayita nkoko naawe. Toswagiraganya omuntu yasoma n'omuntu ataasoma. Toswabagiraganya n'obateeka ku plate yemu. Tosobola walirako Bobby Wine ng'akuba munamawulire. Walirako Bobby Wine ng'ayise eggaali munamawulire. Don't ever todanga mu kigezageza nti obugezageza Allien Skine ku Bobby Wine oli ali class above ordinary ng'omujje kuba kubeera president mu byafaayo bye ebintu byakoze tebifanagana bya Allien Skine ategeera machuali lyrics ze ate Bobby Wine yamanyi okuyimba wala sanga ko Bobby nga aflatingira ku CD olokirabyeko katodegeza nogeza noddamu nogeza Bobby Wine ku Allien Skine Bobby Wine ali kaliba ndala nnyo so Allien Skine ne ku CD avaako tomugeza no nkugambe otatu kawunyemu togeza tokiddangamu okwata Bobby Wine kabe wedde oli omugeza kwa Allien Skine Bobby Wine wedde yali ategeera Bobby Wine wedde yali tasobola kuvuma bafaani Bobby Wine wedde yali tasobola kuvuma banamawulire Bobby Wine wedde yali awa media ekitiibwa ngono omusaba interview ajjadduka nimbuza ba media munsobera abamanyira bemukyaza abavuma bemukyaza ate tegola ndi musanyufu nnyo bajjo shoyo okumusala ndi musanyufu nnyo Allien Skine okumma enkwakyo
Abitex ndi musanyufu nnyo okulaba nti no abantu bennyini abakola Allien Skine batandise omwevumira bennyini ndi musanyufu nze. Allien Skine mu kwogera kwe yagamba abaamukola aba media tebaalimu. Tetwalimu kirungi tetulimu naye tuna tafale tugaseeko kubanga TV we mutunzaamu kamera eyo media okitegeera just amaalo omanyi kasita omuyimbi abuuka emitendere gy'okuyita mu kufuuka sita byebyosanga ekikula amangu kigwa mangu ekyo vula omusajja tawangalira waggulu omusajja yina agwa oba oyagala otya otuuka ekyala n'ogwa omanyi waliwo olugero lugamba obukazi wangala nga bukazi Jacob avuze speed obusajja bugwa kati yagudde yesimiddeko enta just asookiza engulu just alina okwebereramu n'okutegeera nti pulezidenti w'abantu bamuyisa mu mannyo ge ate alina okutegeera nti n'ekibiina kya nuupu ky'abantu si kya muntu omu kinnoomu weekiti abantu abagenda mu bivulu bye bantu ababageredde same cause gyazalawa oba ali ku mission yakawumbi abeere mu mission ze zakawumbi tetwagala kumanya abamu kuva batwanise nitugaano zirya Jacob naye bakuwako ku ssente bakyali bampako ku ssente nengano zirya nga manyi kyali wange Bobi Wine kyali wange ne jusa wakisaa zirya naye kati oba ali ku mission yakuma kadi oba ali ku mission yakawumbi ali akawumbi ketutumirako buzibu naye ave ku president w'abantu amugye mu kamwake taso amwegerezeganya nti ompologoma kati Allien Skine ne mu mpologoma taliimu alina kubeera muba mu buki kisolo kye kiddaawo kapa ntonyo munene netasobola kutuuka mpologoma Allien Skine mutwale nga entrope kyeki entugga kyekino ekiwanvu Allien Skine ntugga mutwale kuba entugga eyo ntugga kubanga ebeera mpaavu ate ngaerengera eri empologoma we tasobola kulengera Allien Skine by the end of the day ntina adde engulu kisoboka wangula bingi okufuuka fala wongula bingi nze okumanya ndi musanyufu nnyo Nobert bamusazeko nga ndaba wente nga Nobert nakwata ekirankani nakwata ebbanda Let's talk about Nobert. Olowooza Nobert eno si stand engeri gyayagadde naye nnyo amawulire bambi Nobert alina manyi gakola stand fe abalina amagezi agakola stand Nobert alina amagezi gakola stand Nobert muntu ayogera kyawulya ku mutima ate Nobert alimu embeera ezigamba nti nekimu kiro kiba kibi naye kyansinza okunyiiza nti akasajja kazi ne kamulirako obuyinja ne kafuna credit zonna Nobert n'asigala awo mu bbanga oyadde oyagalazeeko nobadde asigala ng'atudde naye Nobert twalabye mu kavidiyo tulaba Nobert yasituka n'apushinga oli n'ajja n'agenda n'akwata n'ebbanda musajja omukulu okwatodde ebbanda yimirira omugambe ki ekiriwo obadde ogamba ki bamuyodde ne bamunyweza egundi Nobert ebintu bya geto tobisobola omuntu wa geto akulumba nga yimirira nga musajja tokwata jinja tokwata yabaze kulabisa Allien Skine adazze kulabisa kola diversion ye ebintu bibinyange gakoze agikole ku Nobert era n'agifuna nakola ka diversion njira kakademu olutototo kalimu ati unafe twavudde ntugamba oba stanti si stanti kuba ne bakwata video nga veno yadanoonya wethrough wawayinza okukiddukira ekintu kyamugezezeeko naye ate ntala alina nyingi alina aba media asimanya alina nawudde n'abalokole abatandise ogamba oti abasumba oba erigirako yavayo n'akyusa oluyimba tewalulaba namulaba andike kiki nagambye nti omuntu nga twalina kirooto kyakubeerako nabukadde 10 ku akawunti n'otuuka enkeera ng'olina miliyoni 10 oba 5 ku akawunti olowooza ensi oba ogimazeeyo abantu bali mu Uganda bano balina ssente ne basirika bokye byebijja okusanga amalala agali mbayimbi bano simanyi nkoze funze president wakino nze kubiki obuntu tuloku kibwe kisiri ngomanya abaana bagaye federation ndowooza ejjo balidde nti namba balye basi nange nze nkugambye nalidde enkoko namba neweegatta eyasula birungo ndi musanyufu nnyo nagamba bajjo bajjo yagamba timanyi TikTok esinga telefayina namugamba ogaza TikTok ku telefayina ogimanyi bu TikTok esokuleeta abantu telefayina telefayina namugamba ize yafunya abantu 12 mwebyo omanyi baddeyo ne baddeyo mu nkwacyo zaabwe ne balowooza nti okubeera n'abantu emitwalo 10 egigoberera oba w'amaanyi nnyo nze ngoberera abantu emitwalo 56 ku TikTok naye mpa ekitiibwa ekintu ekitiibwa radio ekwenkola kubanga mmanyi nti radio ekwenkola esobola okungoba neetekawo omuntu omuna n'afuuka nze mayireji gye nnina
social media yange tesobola kumpeza biwange ntino ndi wakabya okusinga bananyini radio kati kugamba tenti no telefina TikTok egisinga mbu sijja kulanga kasanangira ku TikTok yamusabudde yamulaze kiki kati mukubira oba simu ziko ejiri yamusabudde nesho sisigane nazijja ate nga namugamba twali eri kuba promoters nimugamba gwe sigenda kukuba nagamba Jacobo toina omutima ogutagaza mugamba utagaza kuti tolanze noyaga abantu bajje bakuwage nena akafuno kenkana wano keadamu taddemu ne bantu 225 awo siwe bana atandikiro ganti Jacobo mulogo nze siri mulogo nina olulimi olubi kyemanyiko nina olulimi olubi nenga siri mulogo ninze ndi mu bijaguzo era ninze omuntu omukatunda simayo bali mumpa omuntu oyo mulinze wala omuntu gwe ninze era ndida kukamera bagamba omuntu gwe nagamba nino mulinze katunda yamumpadde ne katunda agenda mumpa bana Uganda bagenda mu kuba kibooko bajja mu kuba kibooko nga bebe kulu womulaba nga talina wayimba nga yeyimbira ne mukazi we ne mukekize ebyaddala omuntu oyo mulinze katunda ajja mumpa one day one time katunda ajja mumpa omuntu oyo bw'ategendereze watakyusa mu nkola zize ebintu manyi kintu kikulu oyinza okuba nga weefula omugezi oyinza okuba nga bakwadde sente olowooza ndine sente zigigabeera paka enkya esente ziggwawo zifadinga up anytime inshallah. Jacobo kino kimulekawa kirekawa Allien ye aliko kikkirira katumusabire busabizi alwane entalo ze ningo olaba asobola okuwavaayo mu kiwongo okuvaayo bwafuuka fala abaana nga bagambye chance principle gye yabasaba bagimuwadde yaweddeko asobola okuvaayo wabanga yefudde fala mu bulamu bw'ensi olina okwefulako fala wadde okoze mistake n'ofuuka fala abantu ne bafuuka abagezi naye nga gomanyi gy'olaga ali Skine mugezi si musiro oyo muvubuka yalina akawogo kabaza era abanaabamanyiza okukafuna ng'ekiddo ng'akira nekyembuuza jajja okukanikira ebimotoka teriyo bantu emotoka agenda kanika z'abantu wali problemu awo kati ovanga ku muntu nze nagamba nakyusa muwalange amasomero aga olwasaga gye nakola kati mulimu ebintu byolina okwegendeza ngo kasita okeera ku makyo okwatakinga omuntu kyayagala ku mutima oba olina okuba nga olina plan A ne plan B. Plan B wegaana ng'obikwasa Kyagulanyi yabagamba waliwo abavudde ne bagamba nti abali okumpi ne Allien be bamukozesa ensobi apaana yiyo tebakulimba oyo Allien Skine yoyo mutuufu tebakulimba nti waliwo omuntu aza omukozesa ensobi oyo omuvuka teri muntu asobola mukozesa ensobi byonna byakola abikola abimanyi ategeera okujja ng'ogamba nti enkwaki nakoze yamutuuka ne mubwongo naye abikola byonna teri muntu amutegeerera olaba n'omuntu yali amwesibaka nti amutegeerera abitekisa muyisizaamu eggaali namujjako enkwaki yabadde enzibu ddala namugamba genda otegeka simanyi sigaza obugundi bwo bw'otegeka nzengera kuyimbira enkoko zange omanyi kitegeeza ekyo n'ebino byonna Abitex muleka kuba twamulaba era yaliko mu ssaga ezaagala ofaanaganamu bwezi ne Serena Bata tusabire Abitex awadde amanyi nkwakyo bagenda okujja nze pulezidenti wange muba promota naye era siti tekingana kwogera kibi kyalina Abitex tumusabire twamugamba omuzajja oyo mubi nga Abitex atusibyeko omwana oyo gojja kubobeera nnyo muntu aluva ku mwana bagamba ize naye mukama okawaisewo omwaka n'omwaka teguwese Katonda atujja atuwagabulako essanyu nga mulaba we nti Abitex bambi ng'akabira ku live musajja gwe waki weefulafuula nimugamba musajja yeefula nga yo mulimba omwana oyo teyeefuula namujjukira n'omwana gwe sente z'omugamba za kati yeefudde aguwulire bamuyisizaamu eggaali Abitex oguwulira gwe twali kugwego ate yakusuubiza okukuba n'okuggyako enkuufiira ate akuba ate ajja mukuba akubuuze we yakunoonyeza nze yali tansobola nze gwolaba ndi mwangu wano oba ondaba naye nange nina ekibuli onneekubye olina bakubakuba abo nze onkuba nga omanyi ogera kulinnya ennyonyi bw'oba nga tova mu lulyo lwa Kabaka Mwenda Mutebi nga tova mu lulyo lwa kingdom yonna mu Uganda nga tova mu first family ya Museveni nekakutana n'onkuba mmanya kintu kimu kyokka kyokka ngenda kukuyigga nja kumalako emirembe ojja kunsasula ngenda sima kiyinza nakukola nekyaliwo omugambe entaana yo yajesimuyi ajja givaamu yekka Jacobo nga tumaliriza magezi kigoyinza okuwa Allien asiina magezi gemuwa muleka gwe bibye Allien Skine wama kigenda mu maaso balage gwe oli self made
TikTok yakukola totya danger balageri oyina law abaana bagambye ajja kumanya lwaki MC kati asinga yubiso wamma gwe tofaayo bonna boogere gwe TikTok yakola oba yakola balage kyonna kyoyina gwenze nkuwagira n'enkwakyo festival togimuwa Abitex ategeere nti abantu bakyuka